amakulu olina okimanya nti munno gwe wangala naye eka Kigezo eyo pepa mukyalo gw'olina eka pepa muzimu ku pepa Allah ziyakuweereza omwami wo gw'olina eka pepa muzimu ku pepa Allah ziyakutera ku dunia kuno alawo boyita bogwa newe ziba pepa wallahi si nyangu jamani abasinga wano musomyeko pepa mu level zonna zetuyitamu nga tusoma pepa level kyerina pepa zenzibu waliwo Piero E waliwo O level waliwo A level ne university oba ntegeka bulungi ani ajjukirayo ku byonna pepa kyesinga obuzibu level kyerina pepa zezikaluba gwe O level ate omulala P7 P7 yekaluba kinawe ate nze bannanze newunya n'okwewunya emirembe gino okusoma ffe twasomera emyaka gyaffe giri okukola ebibuuzo twavanga kuba kapiira twavanga kuba mu ekyokubiri nga tomanya na pepa gye mugenda kukola babayingiza buyingiza gye baba gye mukola naye mbu simanyi timetable obwo bwana twavanga mu kisawe kuba kapiira nga ne pepa gy'ogenda okukola twegimanyi ne bayita mathematics n'omukola n'oddayo mu kapiira naye kati mbu baana basoma bitabo twasomangako ku bitabo mu primary kuzannya kwokka ova mu kibiina kuzannya olinda kibuuzo naye abaleero kufiira bufiizi mu bitabo n'okasanga okatunuulira kasebo nogaye kati bano babonyabonya kaaki oliti naye omuntu gw'olina eka Allah tuga nti wajaalna ba'dakum li ba'din fitnatan watasbirun abamu namukuterawo nga Kigezo ndabibona ogumiikiriza ekyo kyolina okumanya nti ekyo Kigezo kuva wani wa Allah tabaraka wa taala alaba bugumiikiriza abo tolowooza nti wafuna nnyo munno mulungi nnyo ajja kubeerawo ekyo Kigezo kyo n'omuddamu kino n'omugamba kino nakuddamu ekitakwatagana by'omugambye ng'akimanyi kyakuddamu kigenda kujjako waya naye tombuulira ebyo yakikuzizeemu kati kola kyokola ate nga tekiriiwo tojja kufunya bikonde toli bokisa ate no si jimu oliti tojja kwekyanga era tebina kye bigasa ng'omanya nti mu bimu ku Allah bye yatukolera abantu abo batuterawo nga biki Bigezo ate nawe leero Kigezo gyali ffenna ewakaawo tunoonyezaawo jjana omukyala wo munoonyaako jjana naye akunoonyaako jjana gumamuko ku kigezo ekyo kubanga Allah akiteekawo okulaba bugumiikiriza toyinza butaba na bugumiikiriza n'omalako naye kaabe ssebo kaabe nnyabo mwenna mwetaaga obugumiikiriza buli omu agumiikirize munne bwe tumala okukitegeera nti eyo munno gwe wasalawo weerondera eyo pepa bwe kennyini gwe wasalawo n'ogamba nti eno pepa gye ngenze nayo abaana abawala n'atukankanga nti omuŋŋaana Ibula nja kubula abakuni bagamba nti abange omwana atabuse mumuleke ye pepa yagyerondedde kyokka pepa bwetandika mu 3-4 mwezi gumu ngadda yala kuva wa Ibula ate megako wano gwa tugamba nti bwe tukugaana ogenda kutubulako nja kwetta abaana abawala basinga okuba bakambwe nnyo abalenzi batera okubaamu abagonvu naye omuwala nga yayagadde omuntu famire yonna ayinza ogiteeka ku bunkenke paka ebagaa nti muleke agende nepepa ye ng'atandika okugituula ngeno gituula nga laba ekaluba erimu bino erina section B nga ekaluba okamala gumira pepa yo